Bobongo bwe tebumalako experience zero okusinziira ku bizibu bya Uganda today webizibu bya bwavu Musumalire kagukuza munyono okusinziira ku bizibu bya today tayina bumanyirivu teyezimbye mu bumanyirivu obwo oba Kyagulanyi kyamulabira eri gye mwakubiranga nje mulaba kikaliki mwasoko kuba abasatu oyo ye muyimbi Bebe Cool abangi bamanyinga Moses Sali amanyaga g'obuzaale ali mu kulumbagana His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu ensonga emuluma nti lwaki Robert Kyagulanyi Sentamu akolagana n'abazungu kyokka ate nga Africa eri mu kulwana kwekutulako bazungu naye teweerabira nti bano balina entalo zaabwe okuva mu music bwe baali nga bakyeyita ba Big 3 nga balwana nnyo nti ani asinga tuli ba Big 3 ne kulina okubeerako number 1 mu ntalo ezo Kyagulanyi Robert Sentamu yate yazibuukamu n'ava mu liigi ey'obuyimbi kakati ensi yonna emutunuulidde ng'omukulembeze w'abantu atali wa Uganda yekka wabula omukulembeze w'abantu ab'enjawulo kubanga amawanga kye gasinga okulwanako kuzza mirembe mu mawanga ag'enjawulo gakyawa nnyo omuntu alinyirira eddembe ly'obuntu mu nsi zonna Kyagulanyi Robert Sentamu ayimiridde ku musingi ogw'okulwanirira eddembe lya munnayuganda ogw'okulwanirira eddembe ly'omwana w'omuntu era tuvuga nti firimu ye gye yazannya Bobi Wine the People's President ewangudde za awaadi ez'enjawulo kubanga yali yeeyolekera mu kulwanirira eddembe ly'obuntu abaami bano ekyo bakiraba bulala nnyo nti twali ffenna basatu lwaki omuvubuka ye yatuleka kati ng'ali ku levo ya nsi yonna tetuganye nti twakubanga omuziki gwaffe ne tutambula amawanga naye amawanga bwe twatambulanga bwe bakoma okutumanya lwaki Kyagulanyi Robert Sentamu ate ye asomose nnyo n'atuuka ku levo ennene bakozesa advantage eyo ey'okumukkakkanya dde ku levo y'emu gye baliko ne bakozesa n'advantage ey'okumulyamu ensimbi Mwami Museveni asobole okubawa ensimbi bamuyambeko okumulwanirako olutalo lwe kubanga okulwanyisa Robert Kyagulanyi Sentamu obeera ogudde mu ddiiru ekugaggawaza abaami bano tebakyalina music era tebakyalinya ku stage kuyimba kiryawo nti bakole sente mu music waabwe naye ensimbi baziridde kubanga babakozesa okulwanyisa Kyagulanyi Sentamu bamukkakkanye ebiro n'ebyogerwa nti lwaki Bobi Wine akolagana n'abazungu twebuuze nti Museveni ensimbi ezitambuza eggwanga Uganda azijjawa lwaki abazungu batubanja obulindo n'obulindo bw'ensimbi ye atakolagana nabo bamuwola batya ensimbi ezo ng'ate tebakwatagana kitegeeza nti bano bakozesa eyo koodi wawula Kyagulanyi Robert Sentamu ku muzungu balabe nti eggwanga Uganda alikwatamu 5 naye mu nnaku bunaku ligwe nga tewaliwo bamuyamba muwa buyambi kuddukanya ggwanga Uganda ensi zonna ne zetulaba ng'ezaakula zitambulira mu mabanja nti zeewola ate ne zizzaawo ne Robert Kyagulanyi Sentamu asaka mikwano mu bazungu nti ne bwali bakutta obuyinza kimuyambako nti ninawe nsobola okuddukira ate bwe tufuna ensimbi ezo ne ziddayo kyokka Mwami Museveni ze bamuwola ne gye buli eno n'abaana baffe babanjibwa ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 2 omuzungu teyavuddeyo n'akwata mu ngalo ne beekuba ekifaananyi n'atwitinga teyawadde confirmation esembayo ddiini naye ddiini ŋŋenda okubuuza ekibuuzo kyebuuzo nange nina ekyange kalica yaffe eya Buganda oba Buganda Kingdom yali teraba wa mwana oyo oba omwami oyo gye yali ajja obuwagizi era buyinza okujja nga tebulina kintu kyebwagala mabega Abaganda baali tebakiraba bannaddiini bonna abayisiraamu abasobola okuwuliziganya nawe musaali kubalwanyisa ekintu ekyo naye ate bwe tutakwataganira weewa wuliriza kuba kiri kati kiri official era kirimu naye sinnawulirayo nga muyisiraamu yenna yakyaza Mwami Kyagulanyi mu muzikiti ng'avumirira ekintu ekyo sinnawulirayo mubuulizi ow'eddiini yenna akonda eminze Mwami Kyagulanyi nga uliriza sinnawulirayo mukulembeze wa ddiini eyakyaza mwami oyo amubuleminga lwa kintu ekyo oba abuulira bantu be nti banaye temugoberera mwami ono lwakubanga ebintu byatuleetera eddiini zibigaana terina ogwo Buganda esirise Mwami Bebe Cool Sali kana akazannyo ka bwongo si kaabamanyi kwogera bwe njogera ku bamanyi okwogera
buli mwana azaalibwa atuuka ku mutendera gw'okutandika okwogera n'atandika okugegenya ebigambo maama taata alwadde aki n'akanya ebigambo n'ayigira ddala okwogerera n'akula ng'ayogera. Okukula ng'ayogera tekimufuula kubeera qualified kunyumya kazannyo kano yadde okukakubaganyako ebirowoozo kubanga ka bwongo. Akazannyo kano si ggwe akalondo kabeeramu wabula ke kakulonda okabeeremu era oyo yenna akayingidde nga yakalonzo kabeeramu omuwulira bw'aba ayogera abotaabotana ng'alinga ebisejja mu matanga era ggwe bw'oli. Bebe Cool Sally onzijukizza omulalu mu kyalo eyo waffe gwe baayitanga Namukasa. Namukasa teyavumanga bantu bulalu nneeyano. Mwami Bebe Cool Sally osobola okumbuulira ku bipimo by'okozesa okumanya omuntu alina obumanyirivu? Kaminzaani kyako k'okozesa okupima obumanyirivu bw'omuntu Bebe Cool gwe nga ggwe? Bw'oŋŋamba nti Bobi Wine talina bumanyirivu busobola kutegeera bizibu bya leero. Ebizibu bya leero byaleetebwa ani? Njagala okusooka okwebaza olw'okukikkiriza nti ddala kituufu Uganda erimu ebizibu bya leero. Bwe wabanga waliwo ebizibu bya leero ebitali bya ggulu, ebizibu bya leero byaleetebwa ani? Ng'ate gw'obonga naye gwe tulabanga wa leero okireese bulungi bw'otagambye nti Uganda erimu ebizibu by'eggulu era Bobi Wine talina bumanyirivu busobola kumanya bizibu bya ggulu wabula okireese ogamba Uganda erimu ebizibu bya leero. Era sirowooza nti Bobi Wine alina experience esobola okutakula ebizibu bya leero. Wano wenkubuuliza ebizibu bya leero byo by'oyogerako byaleetebwa ani? Bw'abanga Bobi Wine talina bumanyirivu mumalawo bizibu bya leero, ebizibu bya leero byaleetebwa ani? Kubanga tulaba gw'obonga naye yowa leero ab'eggulo baagenda ddero kireese bulungi nti bya leero, then ebizibu bya leero Bobi Wine by'atalinaako bumanyirivu kutakolinga byaleetebwa ani? Museveni gw'otendereza experience naye ate teweerabira ogambye nti waliwo ebizibu bya leero. Mu bufunze gwe kennyini ng'omuntu okkiriza nti Museveni ye yaleeta ebizibu bya leero ate nondaga nti alina experience era talina genda. Bw'aba talina genda nga yalina experience ye yamutuma kuleeta bizibu bya leero. Awo we wali akabuuzo. Mwami Bebe Cool Sally nkugambye kano kazannyo ka bwongo si kazannyo ka kwagala era ke kakulonda so si ggwe kalonda era ggwe bw'okeerondera nga ko tekakulonze abatera okkabeeramu ne be batera okwogereramu by'ebigambo ebikufaanana. Bebe Cool Sally gw'omuntu okuvayo okukola statement nti muli mu kugoba mu bazungu ate kyongedde okundaga nti oli mu kazannyo k'otategeerako obwongo, kyongedde okwoleka obussiru bw'olwansonga otunudde mu kamera eyakolebwa Omujamani mw'ogobera Omuzungu, oyogerera ku microphone eyakolebwa Omungereza kw'ogobera Omuzungu, oli mu ssaati eyakolebwa Omuyitali kw'ogobera Omuzungu, oli mu mpale eyakolebwa Omunowe kw'ogobera Omuzungu, oli mu nkofiira eyakolebwa Omusweden kw'ogobera Omuzungu, gw'atannatuuka yadde okuweesa yadde ekikwanso ye gwe agamba nti tetwetaaga bazungu olunaku olwaleero. Bebe Cool, are you sure Uganda twatuuse ku level egobaganya Omuzungu? Uganda twatuuse ku level eteetaaga muzungu nga n'omuwarabu awala n'Omuzungu emmundu akozesa z'Abazungu, nga n'omuwarabu asobola okulinnya katuuti n'avuma Omuzungu nga bw'amukooye naye ng'ekkanzu gy'ayambadde enjeru pamba abaamugatta okumuggyamu olugoye olutungibwa yali wa Muzungu. Omuwarabu asobola okujja katuuti n'avuma Omuzungu naye ng'engatto gy'ayambadde ya Muyitali. Mu bufunze abeera takimanyi nti akyetaaga Omuzungu naye ng'ate ekituufu kiri nti abeera akyetaaga Omuzungu. Omuntu atannafuna bwongo kusengejja be yeetaaga ne baateetaaga oyo abeera tagwanidde kuweebwa kazindaalo kwogera yadde mu miitingi y'ekika. Wuno Bebe Cool atagwanidde kuweebwa kazindaalo yadde okwogera mu miitingi y'ekika, azze mu miitingi y'ekyalo ssebo tumuwa akazindaalo namwateesezeemu
ekitagenda kusoboka. Bebe Cool wagambye nti Bobi Wine akolagana n'abasiyazi era temugenda kukkiriza bazungu kuleeta wano mize gya busiyaga. Temugenda kukkiriza muzungu mmwe gwe muli mu kugoba kuleeta wano mize egy'abasiyazi. Naye nga weerabidde nti n'omusirikale wa site akukuuma omusaala gwe gusasulwa gavumenti ya Bungereza toyina magezi. Bino tobitegeera kazannyo ka buki kabwongo nga ne ssente ze bakuwaako ezirabirira awakaawo ojja kwesanga obumu ku bayambi abazungu bwe bawa Museveni kwe bakumenyera obukadde 10 buli mwezi kubanga nawulira nti baakuteeka ku musaala. Bebe Cool omuzungu bweba mmeeza nga Uganda mmeeza omuzungu ge magulu. Emmeeza ebagitemako amagulu ebeera tekyasobola kuyimira naye bagitemako okugulu oku. Uganda bweba mmeeza omuzungu ge magulu. Omuzungu yagiwaniridde era gwe tomanyi ekonome yo omuzungu agicontributinga ko sente mmeka buli mwezi. Ekonome y'ensi yo tonna kitegeera omuzungu sente mmeka zaateekako omwezi okutambula ekonome yo. Era tomanyi omwaka mu bajeti y'eggwanga Uganda omuzungu agisapootinga ne sente mmeka. Ovudde eri nejjovuuli oli kubimbye wenna. Bannange tugoba abazungu onaakomyawo bazungu, tukooya abazungu onaakomyawo bazungu. Naye ng'atudde emmotoka gy'ajjiddemu ya muzungu akooya abazungu, essaati gy'ayambadde ya muzungu akooya abazungu, kamera mwafulumiza ebigambo bye abazungu akooya abazungu, omukutu kwe bigenda okugenda gwa abazungu akooya abazungu, microphone kwayogerera ya abazungu akooya abazungu. Tonnatuuka ku kapasite ekoowa muzungu lwakuba obwongo bwo bunafunye kino okukirengera. Gwowoza kimu nk'oyo omuzungu bagenda kutuleetera emize gy'ebisiyaga wano naye ng'ekifaananyi kiikyo ekyo ekifaananyi Bebe Cool yali nani? Atya Bobi Wine okumuleetera abasiyazi ekyo ekifaananyi Bebe Cool yali nani? N'alirowoozezza nti Bebe Cool mu kutya okumuleetera abasiyazi atya okwonoona abaana b'eggwanga nga mu baana b'eggwanga mwe muli n'abaana ababe baazaala. Bebe Cool yeewakankulira omusiyazi nga tamusanze ku street nti banyumizeemu eyo muwagizi, wabula n'amusitula n'amuleeta awaka mu baana be ng'asibye enviiri yenna yeemodola era ng'afaanana kikazi. Gwe abaana ab'omu maka wali obasiigira kifaananyi kikwolwo. Bw'abanga Bobi Wine akolagana basiyazi b'otayinaako na bwina abatavangayo confessing omanyi nazzi kuno nga buli mweru tumuyita muzungu, n'omweru w'okukyalo nga musobola omuyita omuzungu, ne Namagoyi nga mumuyita muzungu, ng'era bw'aba ayita omuga omuzungu. Kati Bebe Cool ye buli mweru amuyita muzungu. Bwe kibanga buli mweru abeera musiyazi ye buli mweru amuyita musiyazi. Bwe kibanga buli mweru abeera musiyazi ono omuddugavu eyeerangirirako edda obusiyazi yali akola kimmakaago? Yali agenda kugamba ki abaana bo? Wali obasiigira kifaananyi ki? Era mukwano kyogwo ogw'enjawulo ogwamutuusa okuba nga tagwanidde na ku miitingibwa ku street wabula ng'agwanidde ku miitingibwa mu makaago. Olabye weweekubye omusumaali mu ngatto. Mwe bennyini mmwe aboonoonye eggwanga kubanga toyinza kukwata musiyazi omutwale mu makaago. Omusiyazi bw'abeera mu community oba kiba yaddeyaddeko naye mu makaago kubanga gwe bw'onyweza ebyokwerinda by'amakaago. Abaana bo n'obakuliza ddala bulungi nga bakimanyi nti ebisiyaga kikyamu, abaana bo be bagenda okugenda batereeza community. Abasiyazi bulijjo gye bali, so si community kujja kutereeza makaago. Nkiddamu Bebe Cool, abaana bo amakaago ge galina okutereeza community, so si community kutereeza makaago. Era amaka we gawaba ne community ewaba, naye ate community weewaba amaka tegawaba. Bebe Cool mu makaage yennyini gye yayingiza ebisiyaga ebingi ennyo. Ebisiyaga ebingi ennyo bigenda kujja mu community nga bisinzidde mu maka ga mwami Bebe Cool Sali, nga bisinzidde wakaawe
akugamba agoba abasiyazi mu Uganda mbwe kimugobya abazungu lwansonga abasiyazi ninga bakwano bessaako emwetoolodde ate ya abasiyazi ne weebuuza omusajja omuganda nga bwe yeeyita Bebe Cool Ssali amanye ennono amanye ebyobuwangwa ng'akimanyi nti ebisiyaga kive omusiyazi yali akola kimmakaago wali olabyeko ku musiyazi ali mu maka ga His Excellency Bobi Wine obadde okimanyi nti gwe wapangira empapula Kim Love Black okugenda e Bulaaya yeetundireko mu ddoola nga teyeevunze n'omujja wano abakubba essasi ku nnyuma ne bagaba $5,000 ng'omwagaliza Kisinga agende bamukubba essasi ku nnyuma bamukwatira eddoola eziwerako $1,000 $1,000 bamuwe gwe wennyini gwe wamupangira essaawa eno ye gwaje gyembukana atalabanga ku maka ga Bobi Wine nti waliyo omusiyazi n'omu agenzeeyo nga gwe yatwala omusiyazi mu makaago gwali wano agyegyembukana era abaana bo tugenda bateekako eriisa ejjogi mu community kubanga baaliyonoona ekitundu baaliyonoona abaana baffe nkugambye amaka ge gatereeza community so si community kutereeza maka naye Bebe Cool kaakano gwokakasa abaana b'abaalaba ku basiyazi maka gaabwe nga batudde ne dadi waabwe beekutte mu kiwato beekubye ekifaananyi banaddamu okulwanyisa ebisiyaga era nsigo ki gye basiga mu baana bannaabwe eyo ku masomero nti ebisiyaga bikyamu nga balaba dadi ewaka ku nkya ne mu ttuntu atiitiza basiyazi kubanga Bebe Cool bwakutwala ewakaawe kitegeeza akwagala nnyo ate abeera akwagalira ddala Bebe Cool beba abantu b'oyagalira ddala kaakati oli wano ogyegyembuka na Bobi Wine tugoba bazungu aleeta bazungu tugoba bisiyaga gwe wennyini obwongo bwo baabusiyaga namagamba tewali muntu muli wa bisiyaga mu Uganda nga mwami Yoweri Kaguta Museveni asiyaza obulamu bw'Abannayuganda Museveni asiyaza obwongo bw'Abannayuganda nga Bebe Cool nga mubatwalidde mu kusiyagibwa obwongo kyova olaba kaakati banuuka n'ebiwagu naye ng'ebiwagu bye banuuka nabyo babiwagudde ku nkota eyaabwe gye beerimira Uganda Bebe Cool ogamba ogoba bazungu kubanga bagyaleeta emize emibi mu Uganda naye ate mutabani we omukulu Alan Hendrick Ssali ali mu rehab akabanga kaamukuba nakyogerako awo kyebuvuddewo ne bagamba mutabani wa Bebe Cool ali mu rehab yanywa enjaga n'emulinnya ku bwongo obwongo bwe tebugisobola ne bamutwala mu rehab oba bwali bugisobola naye ng'alabika yanywa nnyingi nnyo oyo yajja mu bantu n'atandika okuvuma gundi tasaanidde munyi wanjaga gundi tasaanidde akolagana n'ebisiyaga kyokka nga buli kyavumiramu abantu mu makaage ye baana baliwo ntaddewo akakadde kamu bagenda kansondera Bebe Cool bw'ojjayo omwana w'enkya Uganda n'emulabako tusonzeeyo akakadde kamu Bebe Cool enkya bw'ojjayo omwana wo Uganda n'emulabako tosobola kumuggyayo lwansonga ali mu rehab yanywa nnyo enjaga bulijjo gy'ovuma abantu anti King Saha ayina ekitone naye kigenda okwonoona King Saha bannayikamba buulire omwana anywa nnyo enjaga nga mu makaago olemeddwa okutereeza amakaago oli ku kyalo tosobola kujja ng'oyagala kwesimbawo ku bwa ssentebe mb'otereeza ekyalo ng'abaana bo be babba ebifene ku kyalo abaana bo be bagwira enkoko z'abantu abaana bo be babba embizzi ku kyalo ng'abaana bo be bakwata abakazi abaana bo be banywi b'enjaga ogenda ttereeza kyalo kyani kati Bebe Cool mutabani wa kabanga kaamukuba ne bamutwala mu rehab sabo naawe ozze owe public opinion ku kintu kye kimu ekyatwaza omwana wo mu rehab mukwano gw'omusiyazi yajja mu makaago naye ozze okozese effumu ly'okusiyaga okusanyawo His Excellency Bobi Wine nkuwemye essaawa eno yo Bobi Wine ne booga nti mulogo ne booga nti musezi ne bw'ojja n'ebijingi ye yatta omuntu eyo mu myaka gy'edda ne bw'ojja noga yakola bw'ati essaawa eno buli kyogera ku Bobi Wine kitwongeza kumwagala buli ddagala
lyofuuyira Bobi Wine limukazi asaanewo ate mwana tuliringa ekijimusa lyongera mujinjimusa bujinjimusa omujamaika wagambira nti when Jah bless nobody curse. Ono mwana ali blessed chovolaba yaweesebwanga ekiso ekisala ennyo ekisa ekisala ennyo kiweesebwa mu muliro omukambwe. Bobi Wine byonna bye yayitamu twabimanya naye bye bimufudde omuwagavu bye bimufudde ekisa ekyogi kakatto kyasobola bimukubisa kubanga yoyo Gerard waffe gwe tumanyi ale twamulona tumulaba ne tulekawo mmwe ate nabagamba buli lwogezako okukakkanya His Excellency Bobi Wine buli lwogezako okumulaga nti tasaanidde obeera ovumye Museveni kale katukkirize Bobi Wine tasaanidde naye gwe bwe kiba nti abantu batuuse n'okuteeka ku muntu atasaanidde abajjewo kitegeeza ate gwe obeera kivumo kibanga obote Abaganda ebamusikiza embwa singa Omuganda akusikiza embwa kitegeeza ate gwe obadde wambwa nnyo n'okusinga embwa gye bakusikiza. Bobi Wine bw'aba ddandala ate kitegeeza Museveni ddandala nnyo gwe ate ddandala ajja ate abantu ne bamukyusinga ne balekawo gentleman munnanga abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira bebekulu abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira. Musajja mukulu atunudde mu kamera awaana Uganda bweri amatobuta naye ate Uganda yemu naaga Museveni yagisaana era tewali mulala agisande naye ng'ate mabega kagambye erimu ebizibu bingi Bobi Wine byatasobola talina bumanyirivu bikola ku buzibu bw'atudde kyokka nga atuddewo tudde yoyo gwabonga naye era gwagamba nti ali steady kakati omukwatirayo obujjega n'omuga nti bebekulu obwongo bwo bwakwata balaafu Uganda gy'oli mu kuwaana nti oyagala era ogubaganya bazungu naawe kennyini otya n'ogikolera mu vidiyo. Imagine gw'olaba afuna ssente mu state otya okukolera vidiyo mu Uganda ng'okiraba tejja ttuuta n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya wakamala emyaka emeka nga tokwatira vidiyo mu Uganda ng'ogenda mu bazungu bali boogobe ewammwe sebusiru banjoka ntanyinibo butanyiniyo ojja nti ye n'alama kati bebekulu alinga yennyini omuntu ali mu kutema omuti ate kwatudde tonnatuuka kapasite ekowa muzungu nga ne Uganda gy'ogamba efumbekeddemu emirembe mingi mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yaleeta mwe bakkubira amasasi naye weewunye si mwe wawonera era wasiyagguka ogenda mu Amerika mu bazungu abo boogaana His Excellency Bobi Wine okubasisinkana ne bwasisinkana omuzungu omu basiyazi weerabidde nti abazungu beebagaba empeke beebagaba ebyobujjanjabi ebirungi naye gwe mukirabira mu perspective emu basiyazi bagenda kwonoona Uganda gy'ogamba entereevu mwe bakkubira amasasi ekyakkubya amasasi butereevu bwa nsi yo Uganda eyo ye Uganda gy'oyogerako mwami Bebekulu Sali entereevu mwe bakucomera amasasi bakucomeremu amasasi nga mwe muli ne solution katugaye mwe muli ekirwadde naye mwe muli eddagala walinnya nnyonyi nga Museveni akugulirira osobola okulekawo ne kitaawo we yeesimba oddizibwa amagulu goba osanga tewali mukyamu kubanga asiika obulamu tassa mukono wadduka ogenda mu bazungu boogoba mu nsi yo kati bo bali kugoba mu yaabwe mujjanjabirwa nti n'abaana ababo babazaalidde eri tebabazaalidde mu nsi yo Uganda gy'owaana n'abaana ababo babazaalidde mu bazungu era balina obutuuze oba osanga citizen by birth mu ggwanga lya Bungereza omulala Amerika abalala Amerika kati bali boogobaganya ate baganda b'abaana bo era be ba godfather b'abaana bo era be ba next of kin actually golina muganda waabwe kubanga naye wabazaalira baganda baabwe munnange nno walibanga ekiyumba ky'ozimbula kanyonyi gwe ate mwe muli amajigo g'obiika ddala Uganda yatuuse ku mbeera egamba nti tusobola okwemalira tetukyetaaga buyambi bwa muzungu
Era gwe buuzaayo bannayuganda nti okukolera mu kampuni y'omunnayuganda n'okukolera mu kampani y'omuzungu otwalako eriwa. Gwe babuuze bannayuganda ab'enjawulo. Oba kebera kampani zonna eziri mu Uganda oggyemu ez'abannayuganda bantakke baani then tutunuulireko mu z'abazungu abatali bapineeti njogera ku bazungu abatuufu. Olabe baliwo abasinga okufa ku mukozi omusasula ssente nnyingi omuwaayo ka allowance omuwaayo ka liivu ng'alwadde n'okumuwaayo ka holiday. Oyo abeera muzungu. Munnayuganda okola kalamba consecutive Monday to Sunday. Monday to Sunday consecutive week number ate nga akasaala ko tekeeyongeddemu. Tewali medical insurance, tewali allowance, tewali leave, sick leave, tewali mukyala wange azadde bannaye nsaba ka leave, tewali ki. Kakati gwe sooka obuuze omuntu yenna gw'olaba eyo. Okukolera mu ya munnayuganda n'ey'omuzungu okolera mu yaani ajja kukugamba ya muzungu. Kitegeeza nti olaba mu kampuni omuntu ajulirira omuzungu ne mu by'obukulembeze. Nze singa ombuuza okufugibwa munnayuganda essaawa eno n'okuddayo mu mikono gy'abazungu nzirayo mu gy'omuzungu gwe ate South Africa gye baatakyenda mwena gitunuulire n'emmotoka eweesa mpya. Nammwe mwapangayo mukira motors omanyi mmwe temwawula manufacturing na assembling. Bwe mwapangayo ne mugaa Uganda etandise okuweesa emmotoka yingini eyo mwe bagiweesezza yavuddewa. Ebbaatiri mwe bagiweesezza lyavuddewa. Tanka y'amafuta yavuddewa. Emitto okakasa gyavudde mu ppamba ya wano mupanga. Uganda we are good in assembling nga bamakanika. But we are not good in manufacturing.